Kansooka okulamusaako ggwe wenna ampuliriza wano mu Uganda n'ebunaayira era muganda wange bwe ntyo nziguse olunaku olwaleero nziguse. Leero mu mboozi yaffe egenda okuba nga eri mu mbeera ya kintabuli. Waliwo eyadambuuza ku bizondo ne King Saha ku ssente za ssale. Segirinya amawulire agaffe eyo galaga nti azibye amaaso. Era tugenda kulaba ne ku ssente oba oliawo obuwumbi bwa Kenzo bwe baamuwa bagamba nti babonyumyamu kaboozi abayimbi babuwa ssente nga muganda wange bagenda banyumya akaboozi. Era munnange awo ndoza tugenda okusinziira tumalirize ne Mukasambidde Fred Mukasambidde munnange kirabika wooteri erugenda naye ndowooza tutandike n'ebizonto bino. Ennaku eziyise amanya ga bannakatemba abeekazaako erinnya erya bizonto ge gamu ku ago agalabikidde munnange mu kitabo kya bannayuganda ekyaboonoonyi. Era nze nga Uganda Tulage oba oliawo nyinza obutakyogerako nnyo nyinza obutakiddawo okukyogerako nnyo naye nga okuzira ku mawulire bano ebyabwe byazze bitya byazze olw'okuba mbu bateeberezebwa okuba nga baagenda baali wamu mbu n'omuyimbi King Saha okukosa ne munnakatemba Rain bwe batyo ne bagenda ewa General Salim Saleh muto wa General Museveni amaliriza oba akwasaganya mu nsonga za cash n'abatemera omudidi gwa ssente munnange okusinziira ku nsonda bagamba okusinziira ku mawulire nga bwe gali bagamba nti King Saha bizonto ne Rain baatwalibwayo ewa Salim Saleh baatwali mu ngeri mbu yabubba era nti nga bambadde agakoofiira aganene bataddeko agagoye ku mitwe baleme kubeera nga babalaba. Twakirabako Ronald Mayinja nga agenda okusisinkana General Museveni oba ekisozi kati era mbu olwatuuka ew'omukulu Saleh alina ssente munnange zitologwanga obukolwa alina ssente n'obwana bwazo mbu ne babatemera ne babagamba balekeraawo okufulumya mbu ennyimba n'obutambi bwa katemba obunafu ya gavumenti eriku. Naye lwakuba nti ebintu byabwe ate mu bazuntu birimu entagamba okutabuka nti ate abadde akwata kamera baba batyo ate baawukanye birimu nawulidde bagamba mbu ate balina bapangisa alina wapangisa Ssaabazuntu mbu apatimenti mwatwala abakazi n'ebintu bingi nnyo kwegamba kale bye babadde boogeraawo byensuubira okuba nti ate biri private byabwe. Wayasi oba anyuuka nze ndaba Wayasi anyuuka buli wamu yanyuuka tegamba buli wamu ebyo nyinza obitabiraba nga nsonga naye kati kino ekya Salim Saleh bwe kiba nti oba baavudde mu kusooka kwawukana bwe batyo kivaako okubeera nti bwina ajja bw'atyo waliwo kye bayita n'okunafuyo sayidi endala nti bano babadde bali bwe bati kati tugambe nti baalya bwe bityo naye nga bwe nkugambye nti nze sigenda kubanga mpyogerako nnyo naye bagamba nti mu kubagamba okusinziira ku nsonda zigamba nti mu kubagamba obutaddamu kuyimba nnyimba nakukola butambi buvumirira gavumenti nti baakigaana mbu wabula ate omuntu eyabasendasenda okugenda ewa Saleh n'asigala nga akyayagala abafunemu era ng'okugamba okufuna mu butamanya bwabwe kati olwo oluvannyuma bw'atyo n'abalabisa ng'enkola bw'eri n'abalabisa naye ssente zino kwegamba zireese ebizibu wano mu Uganda era bagamba nti n'obuwumbi buno obutaano bwe bawa Kenzo abayimbi be bati munnange babonyumyamu kaboozi oli alitunulamu n'akakati nzikolemu ki bw'atukakana n'anyumyamu akaki n'anyukezaamu Wayasi. Omuyimbi Nina Rose naye
avuddeyo ne yeegatta munnaye ku bayimbi abawagiranga Kenzo ku ntandikwa ey'ekibiina ekya Uganda National Musicians Federation, naye nakati bali kabwanango. Nina agamba nti Kenzo okumulumiriza nti yamuwa ssente oyo kalebule kubanga ye ssente tazirabangako. Nina Rose yeegasse ku bayimbi era bano abayimbi mubamanyi bulungi Spice Diana ne Daddy Andre abazibalaga obutali bumativu bwabe eri Eddie Kenzo, era nga bagamba nti ono azze nga abalyako ssente, wabula ensonda zitegeezezza nti abamu ku bakulu mu kibiina ekya Kenzo balumiriza nti abayimbi abamu tebakyabanja kubanga mu woteeri eya Arrow emutundwe eyalinga Serena Suites mwe baasulanga mbu tebaasinikangayo mannyo omuli okubasuza, okubaliisa, amazzi ge baakozesanga, obuliri, ebyokulya, nga n'abamu mbu baatumyanga n'okuleeta abasajja n'abakazi ne babeegatangira ne babeejavuanira omwo. Abakyala oba abawala baatumyanga abasajja ate abasajja ne batumya abakazi. Kigambibwa nti abayimbi baafuna ssente ezibalirirwa eyo mu buwumbi 5 okuva mu gavumenti, nga essaawa zino amayitire gaazo gatankanibwa. Ate munnange obunkenke bweyongedde mu b'emikwano n'abooluganda olw'omubaka Mohamed Segireenya owa Kawempe North, abasawo mu ddwaliro erya Aga Khan e Kenya bwe babawadde amagezi okumukomyawo e Kampala gy'abeera afunira obujjanjabi. Alex Luwembo omuyambi ow'omubaka Segireenya akakasizza nti ku ntandikwa y'omwezi guno omubaka yakomezeddwawo e Uganda. Mu kiseera kino alina ekifo ekyomu ku booluganda lwe gy'afunira obujjanjabi, kye yagaanye munnange okubeera nga atunnyonnyola olw'ebyokwerinda bye. Ensonda eziri ku lusegere olw'omubaka zitegeezezza nti okuva bwe yakomezebwawo mu ggwanga embeera yeeyongera okutabuka, nga kino bwe kityo munnange ekibongera okubeera nti beeraliikirira. Ono atubulidde nti abasawo mu kiseera kino bagezaako okulaba nga bajjanjaba amaaso ag'omubaka agafunyeeko ekifu nga takyasobola kulaba bulungi. Ensonda azitegeezezza nti abasawo bababuulidde nti ekifu ku maaso kyaleetedde eddagala eringi erikubwa omulwadde nga bwe linaakendeeramu mu mubiri agenda kuddamu okulaba obulungi, wabula kati amaaso gonna kumpi gazibye nga takyalabirako ddala, kugamba talaba bulungi. Katugambe bwetu tetuliga talabirako ddala ne talaba bulungi. Era ensonda zongedde okubeera nga zitukakasa nti Kasikonda atandise munnange okukuba ennyo omulwadde. Kasikonda ono yeeraliikiriza. Kasikonda si mulungi yadde n'akamu. Jjukira omugenzi wano Martin Angume, Kasikonda yamuyisa bubi nnyo. Kale Kasikonda ono yeeraliikiriza nnyo famire ya Segireenya, maama we Justin Nakajumba, wabula nga abasawo bakola kyonna ekisoboka okulaba nga embeera etereera. Segireenya okwongera munnange okunafuwa n'okukubwa Kasikonda kireetedde abafamire n'emikwano okutandika okuwanuuza nga obulwadde bwe buyinza munnange okubeeramu olumbe oluganda olwava ku byobufuzi. Obulwadde bwa Segireenya bwatabukira mu kiseera bebeerera mu kkomera ekigo gye baali bamusibidde n'omubaka Alan Sewanyana owa Makindye West ku misango egy'obutujju n'okwenyigira munnange mu kutemula abakadde mu disitulikiti ey'e Masaka.
wali badde ogamba nti oba Allan Ssebannya we yagendera mu kkomera akyamwongera ettutumu naye ennaku zino alaba obutambi bakindi nga bamugamba tambula tuviire tetukwetaaga nga naye agamba kale mulonde be mwagala. Naye era mujjukire mu kiseera ekyo nga tabanamukwata yali atandise okwogeza ebirimi naddala eri obukulembeze oba NUP biseera ebyo nga buli kamooca. Kakati munnange bano bamujjanjabidde mu malwaliro munda mu Uganda wabweru waayo twogera kati kusegerenya wabula akyagaanye okuwona wadde nga akyalina essuubi nti wakutereera ayongere munnange okukola abalonzi be bamusuubiramu nga bwe yabasuubiza mu 2021. Naye ne munnange wadde Segirinya awaga nti wakusigala nga akolera abantu b'e Kawempe. Alex Mufumbiro omugezi w'ekibiina kya NUP yarangiridde dda nga bwagenda munnange okuvuganya ku kifo kyekimu ekya Kawempe North mu kalulu ka 2026. Segirinya yafunako olutalo ne Mufumbiro bwe yamugamba nti munnange yeerwaza okuzannya ebyobufuzi nga kino munnange kyamuleetera okulangirira mu lujjudde nti ne bwafa Mufumbiro talinnyanga ku mulambo gwe. Naye oluvannyuma bakkaanya n'ebyokubya n'ebifaananyi nga beekutte mu mikono Mufumbiro. Akalulu akawedde yeesimbawo ewaabwe e Busoga wabula n'atayitamu ti saawa eno munnange ajja mulwadde anaamukutula. Munnange omulwadde aba teyeetaaga kugamba bintu ebyo nti ngenda ku aba akutukire omulwadde ayinza okutabukiraawo. Ebintu tebitambula bulungi ku sayidi ya Mukasambidde, Fred Mukasambidde omumyuka wa pulezidenti w'ekibiina ekya DP. Fred Mukasambidde munnange atuyana bwezikala oluvannyuma lwa bbanka okutiisatiisa nga bwegenda okutunda obugagga bwe bwa buwumbi olw'okulemererwa okusasula ebbanja lyalya amabanja bannange. Wiiki ewedde bawannyondo ba kkooti eya Armstrong Court Bailiffs and Auctioneers baatadde ekirango mu mawulire nga bagwambidde ennaku 30 okusasula ssente ezimubanjibwa eziri eyo mu buwumbi oba okutunda wooteeri ye ku Nnyondo. Wooteeri eyambidde eya Elsie esangibwa mu kibuga Masaka ku plot 12 ne 14 ku luguudo lwa Nalubaale Street yegenda munnange okutundibwa singa mbidde tasasula ssente zimubanjibwa nga bawannyondo basabye abagagga abalina obusobozi munnange okutandika okugirambula. Ensonda ku mwanjo ogwambidde zitutegeezezza nti ssente ezazimba wooteeri eyo yazirya mu bbanja okuva mu bbanka era munnange nti yalirya akyali mubaka wa Uganda mu Paalamenti eya East Africa. Ono yazimba ebizimbe ebiwera mu kiseera ekyo omuli ne kalina ku luguudo olw'Entebbe mu disitulikiti ey'e Wakiso. Mbidde munnange gye buvuddeko yategeezanga bwaweddemu essuubi nga alina okutya nti yeno Museveni ayinza obutatuukiriza ndagaano gye baakola n'obukulembeze bwa DP obukulemberwa Nobert Mao okukolera awamu. Essuubi Museveni omumanyi, Museveni ye Museveni. Kati abasajja nga bambidde namuli ajuuza ayogera mu lukiiko lw'Abanyarwanda abaali beemulugunya nga baba mendaga mutu ne passport nga yeewaana nga bwe yasoma obwalooya n'agamba nti singa yasoma bino physics na biki byali bali bimugasa ki, naye yasoma obwalooya. Naye muganda wange buli mabega w'omumanyi waliwo omumanyi. Kati General Museveni y'omu ku abo abategeera obuzannyo obwo. Oba wasoma loo gw'amanyi ye akuyisa ku kyettaka butereevu paka enfufu weekola ki bwekunyiwa. Kati munnange mbidde bw'ati nakkiriza nti omusajja abasamuli abasiikulidde enfuufu Museveni tebategeera be baasayiningako bonna bagezi. Nobert Mao Nobert Mao
muganda wange kasukedde ngaalaba emmome. Museveni ye Museveni. Kati mu ndagaano eno Mao baamuwa owa minisita oba ssemateeka n'essiga eddamuzi ate Gerald Siranda ssaabawandiisi wa DP ne bamuyambako okulya ekifo eky'omubaka wa paalamenti akiikirira Uganda mu paalamenti ya East Africa. Mbidde y'omu ku baali basuubirwa okugwa mu gafu okuli n'obwa minisita omubeezi oba okukulira ekimu ku bitongole munnange ebya gavumenti eby'amaanyi ekitannatuukirizibwa Museveni. N'okutuusa kati tatuukirizanga n'endagaano yagyegaana. Ensonda mu DP zitegeezezza nti ono alina obusungu eri mukama we Mao okwefaako yekka n'atajjukiza Museveni kutuukiriza ndagaano gye baakola nti singa munnange eddiiru yakutuka teyandibadde mu nnaku eno, teyandibadde mu nnaku n'ebizibu byalimu kati. Naye no bati Mao yeefaako yekka akole kinga naye kennyini nnyini baamutegeerezaawo nti ebyakulita tobimanyi. Tosuubira kuba nti nno osobola okwekubaana ne Museveni oba okwegatta ne Museveni n'ofuna ekyo kye yakusuubiza. Nedda, olina kusigala kasaakwavuza bw'ati. Kitegeeza tajja kukkiriza kwetengerera, ojja kuba oyavula paka ajja kuvugira awo ku kameeme paka lw'onokkiriza. Kati mbidde ekirungi akkiriza nti essuubi limuweddemu. Bye baabasuubiza nga bagenze mu mukago ewa Gen. Museveni tebikyasobola kutuukirira. Museveni ye Museveni.